All right, breaking news, ladies and gentlemen, gwatulaba. Now, okuva akakiiko k'ebyokulonda lukavaayo ne kalangirira Yoweri Kaguta Museveni nga awangudde akalulu k'obwa president with over 70%, newankubadde ng'abantu abamu baakiganye, abakungu mu gavumenti ya Museveni batandise okuvaayo nga bakubagana empower. Kino mwana yagambye abasajja babbidde enjovu ne bagiteeka mu kaveera ebalemereredde. Omu ku bakungu mu gavumenti ya Museveni nga minisita w'abavubuka Balaam Barugahare ng'akozesa omukutu gwe ogwa X avuddeyo n'asaba Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine owa National Unity Platform okwegatta ku mwami Museveni mbu basobole okuba nga batwala eggwanga maaso. Njagala otambuze video eno nkubulire ekiddako. Now, okuva we balangirira Yoweri Kaguta Museveni ng'omuwanguzi, so many people and agencies, media houses eziri international abavuddeyo okubanga bakuba ebituli mu buwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Buli mukutu gwolaba mu nsi, buli mukutu gwolaba gwogera ku the irregularities ezaali mu kalulu kano ke twakavaamu. First and foremost, this is going to be considered as the first ever campaign oba the first ever elections ezabaddemu okuttibwa kw'abantu on the election day. Very many people were killed, but they didn't die because of accidents, naye nga they were shot dead. First and foremost, abantu bangi nnyo bapredictinga akalulu kaneeno bwe twali tugenze mu by-election ey'Ekawempe Nalukola mwe yajjira. Very many people said ekigenda okubeera mu kalulu kaneeno ak'Ekawempe kigenda predictinga what will happen mu kalulu ka presidential elections aka 2026. Mu kalulu k'Ekawempe twalaba amagye geenyigira nnyo mu kalulu kaneeno, baakuba bannamawulire, baakuba abantu ba bulijjo. Mu kalulu kaneeno era twalabe kyekimu. Mu kalulu ka Nalukola twalaba abasajja abajja ne bakyankalanya polling stations. Remember mu ssemateeka polling station eyo emu webanga ekyankalanyiziddwa eyo basobola ogisazaamu ne batagibala. Era kye baakola ku Nalukola. Mu kalulu kano aka president twalabye ekintu kyekimu kya happenings ku polling stations ezimu, abantu bajja ne batwala polling materials. Mu kalulu ka Nalukola twalaba polling stations, twalaba abantu nga bapritikinga obululu, abamu gye olusenyonyi n'abakulembeze babagwako mu maka agamu. Ne mu kano twalabe clips, we saw clips of men and women pritiking ballots nga batikinga obululu, as you can see in that video, naye nga batikinga in favor of Yoweri Kaguta Museveni. Now, so many people mu nsi ez'enjawulo ate abantu abali prominent bavudde ne bakonda eminga era nga bagamba nti akalulu kaneeno newankubadde nga balangiridde Museveni era buli omu alaba nti akalulu kaneeno kabadde tekali fair and free. Omukyala amanyikibwa nga Helen Clark yavuddeyo n'agamba nti surely any headline about the reported outcomes of the Uganda election should at least have win in inverted commas. This was not a free and fair election. Opponents have been variously killed, detained, and harassed. Internet was closed down for days. Omukyalo n'agamba nti amawulire gonna gw'olaba, either CNN, Al Jazeera, 24, Sky News, buli weeripotinga obuwanguzi bwa Museveni mu Uganda bubeerako winning eri mu inverted commas. Ekimwe ku biraga nti eno win eriko akabuuza olw'ensonga nti abantu bangi battiddwa, baasibiddwa, abalala baakubiddwa, ate ne internet yaggiddwako. Buli mukutu gwogendako bakyogerako. Amazima, this is the first election we have witnessed
ng'abantu bafa ku lunaku lw'okulonda. Enjego eyabadde ebutambala ewa Muwanga Kivumbi na buli kati ensi ekyagyewuunya. 10 people shot dead mu maka ga one of the MPs, aspiring MPs. 10 abantu 10 weddu baafudde. Naye nga babakubye babadde babyakwelindirira. Shot dead. Bafu. Now omukyalo ono Helen Clark bassebo ne bannyabo. Ngenzo munoonyerezaawo nga si mukyala wa bulijjo. Bobi Wine created allies. Okujja kwa Bobi Wine kwa creatinze newankubadde nga wetugendedde okulondera ensi yonna ebadde mu mawulire mangi nnyo, akina Venezuela, akina Iran, but at least amaanyi gakyagulanye abantu abasinga batandise okuteeka amaaso ku ggwanga Uganda. Omukyalo ono Helen Clark ngezo onoonyereza nga she is a former prime minister ow'eggwanga lya New Zealand. Yaliko prime minister, saba minister wa New Zealand. Yavuddeyo kubanga ayogera ku nsonga y'okuwanguzi bwa Museveni. Amazima go ever since we balangiridde Museveni. Okulangirira kwa Museveni this time round tekulinganga the past years bamulangiriridde. Oba should we send oba they are used to kuwininga tebajubilatinga naye nga mutuufu waliwo wini gyojjayo ng'olina jubilatinga. In the same faith waliwo wini gyojjayo nga mutuufu ojja kuswala jubilatinga kubanga wotunulira buli woogenda abantu bagamba abasajja be basoma nga si bye tumanyi. What exactly happened? There were so many irregularities. Okubba obululu kwabadde kungi. Kino omukazi kyagambye nti buli ayogera ku wini ya Museveni ekigambo wini kibeera mu inverted commas. Omanyi bannamawulire abasoma amawulire ba professional journalists bayina ebintu bye bakola nga mutuufu bibaako ne meaning. Inverted commas, ekintu kiteekako inverted commas ebeera nga reported speech nga it's not over how should I call it, kiba si kituufu newankubadde ng'olyagala kibeere kituufu. That is how this woman has tried to okwogera ku nsonga eno. Abakulembeze okwabadde Samuel William Ruto owa Kenya yavuddeyo n'acongratulating Museveni upon his win. Paul Kagame yavuddeyo, ekitongole kya African Union nayo kyavuddeyo. Naye remember African Union eyo tugimanyi the same way Samia Suluhu was congratulated, it is the same way. Now Samia Suluhu olwamala omulangirira ne bano bayanga omukongratulatinga nga baagala okifuula legit newankubadde nga Batanzania bagamba no it's illegitimate. Now Uganda twamaze olonda. Next year Kenya is going to the polls. Abana Kenya ogenda ku post ya Samuel William Ruto gye yataddeyo ng'ayozaayoza Yoweri Kaguta Museveni. Kenyans are so bitter with Ruto. In fact kino kyayongeddeko bukambwe. Remember balina ne campaign egamba Ruto must go. Abaana babeera ne mabalanze ndi DJ ku screen n'atekako Ruto must go bato banyumiza story. Naye no n'okikola mu bbala nanyini bbala abayagobye dda. African Union ekitongole ekivunaanizibwa ku mawanga ga Africa nayo kyavuddeyo ne kicongratulating Museveni. Even after seeing clips of pre-ticked ballots ekiraga there was a lot of ballot stuffing. Bo bavuddeyo ne bakongratulating nga kino baakirese. Now many people are saying Robert Kyagulanyi na Bobi Wine azzaako ki? Tuyina obukakafu abasajja babyaka lwaki tagenda mu kooti. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine was clear from day one. Agenda mu kalulu kano akimanyi tebagenda mumulangirira. Wabula
it was a protest vote, maybe to create a spark between Ugandans okuvayo okurisinga okutwala eggwanga lyabwe mu mateeka. Ugandans may not have raised bayinza okuba tebarisinze on the election day, neither yesterday, not today or tomorrow, but you never know. Anytime Ugandans can rise, because okuva lwe bazizzaako internet newankubadde nga bagizizzaako mu bitundutundu, abaana batandise okuteekayo evidence eraga nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oba oliawo ye yawangudde. Now it is upon the Ugandans okukwata evidence eyo n'egikwasaganya n'eya Electoral Commission. Woba ogamba nti Electoral Commission ya ntuufu, it is okay. Woba ogamba nti si ntuufu, it is also okay, and do what is needed accordingly. Thank you so much for watching Vast Range 256. Endeavor to subscribe and tap the notification bell. Ladies and gentlemen, mubeere bulungi, muweraba.